munyereze nnyo abantu bamutemu oyo yatemudde bannaffe ono tusaba bamukwate wakiri bamubonawozi kibi nnyo kibi ddala UPDF bebaziza mwebale nnyo mwebadde ddala omulimu ogumwakoze wano eggulu ekiro nakati mukyakola tweyaziza nnyo tweyanzeege abaana bakyali bato muyingire amagye magye galina ekitiibwa magye galina ekitiibwa kyamaanyi abantu bonna bonna bwemulaba wano tutudde ku mwana waffe ono omugenzi kitalo nnyo olunaku z'omwezi nga 3 bankubira essimu bagamba nti kitalo nnyo bannange kyamaani nebuuza kitalo kyaki era yankubira essimu namugamba eyogudde eddalu nagamba nedda sigudde eddalu naye mukwano gwo muganda wo afudde ngamba kitalo nnyo kitalo ddala era najja wano olwo enkuba yali etonya nintambula mu nkuba nenzija okutuuka wano nasanga naalongo nga yaliwo kabeera nagamba ti Richard yafudde banange kitalo nnyo kitalo ddala sirina bengenda kwogera ku Richard kubanga badde muntu w'abantu afudde talina wadde bbanja ku kyalo afudde talina bbanja ku kyalo afudde talina kintu kyonna 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 omusanga akunyumiza aseka naye muntu mulamu banange kitalo nnyo kitalo ddala mwana nzalwa ya wano bano bayita bamuguluka egombola lwebitakuli district Sembabule n'olwekyo tufiiriddwa nnyo nange kitalo nnyo kitalo ddala sina byonna ne bwe naakaaba okutuuka wa sigenda kukomyawo banange neyanziza nnyo neyanzeege tweyanziza nnyo sebo webale nnyo ssentebe waffe omulungi webale nnyo webale ddala abantu b'okukyalo kino omuguluka tubeebaza okutwaniriza nga tukomezaawo omuganda waffe okumutereka mu nnyumba ye envanyuma tusaba baganda baffe bonna abatuuka nti bw'oba tonnaba kulya tukwegayiridde wansi emmere gyeri tusooke tulye n'oluvannyuma tujja kujja twegatteko wano nenyongera okusaba nti ku mukono gwange ogwa ddyo waliyo tenti y'abazadde ne wabawo ne tenti ya House of Prayer Ministries okuva e Kampala nkwegayirira bw'oba toli mu kiti kya muzadde ne House of Prayer Ministries bambi tukozese tenti zino bulungi nnyo naye nga mwebale nnyo mwebale ddala essaawa eno yennyini tukkirize worship team omulimu gwammwe kugenda mpola waliwo okwogera ate waliwo n'okuyimba waliwo okwogera waliwo n'okuyimba era katukkirize worship team egenda kutuwa naye nga munzikirize nti mu tenti eno basebo ne banyabo abazadde baffe taata ne baganda be bagenda kutuulawo ate bakama baffe okuva mu gavumenti ebitongole bya gavumenti tenti eno tujja kugyeyambisa nnyo eno ey'ekyengulu abazadde baganda ba Richard tubakkirize tubawe ekitiibwa bajja kukozesa tenti eyo baganda baffe ba government officials ate eno tenti tugyeyambise bakwama baffe abalungi ab'okukyalo muguluka ffenna wano wonna waffe tweyagalirewo mwebale nnyo mwebale ddala worship team House of Prayer Ministries mukkirize akadde kano tukeyambise thank you